naye nafunamu okutya nange kwolwo nafunamu okutya jukira 14 eyo ffe bino ekikosi kyaffe ekyo twali tetulwanako na 14 naye nga ki twalaba beekubye tuddeko emikono beekubye kuze eki tulaba beekubye abawaziri bakubira eyo yabakubanga bonna nga twali tubamanyi nti 14 yabakuba kati tuba tuyanga 14 zizijezi 2 kubanga kyenzijukira afande Rejema yagamba magala pulfega magala tugende kati atwatimuka bweti wazi nali ku kkubo nga mbeera ku kkubo olwanti tanka kati batwatimuka bweti baga ati muddeewo wansi nga kibatuukidde ddala gamba nga twakyali kyakola magala gamba nti toli kikinduludi kindi kati Rejema n'agiddamu naga tugende kati awo kyenzijukira lwaki gamba nti nafunamu okweraliikire kati nagenda okulaba Afande Rejema ng'akuba akabonero kano akaba katuliki ng'akuba akabonero bw'ati gamba nafuna okweraliikira nga ati olaba ono kati akantu ako ngeri gye nali wano ku kkubo nga ndaba kiki yali akola ki action yakola nange nafunamu okweraliikira nga nti era luno twesazeewo tukole ki twegatte nayo baali bamuyita yali Major Okwera yali commanding officer yali 34 battalion eya UNRA ya government bali bamutelefona nti kano Okwera nasazeewo nti kole ki twegatte waliwo abali bakola negotiation kakati ne tulondebwa abantu 22 Rejema yali kwali mwezi yali kwali olumala noyo kamomo gambo kamomo ye buli mission ate talina mission gye yagendako n'andekanga mabega kamomo nga talina yali talina mission gye agenda n'andeka mabega sali escort we nalinga ki ngandi mulwanyi buli mission nanga nnogenda ne twali mbulemezi ne twali bo yennanga ki mission nanga nnogenda kati noyo kamomo kati yego bagambanga londa abasirikale betukola ki betugenda nabo tebatulonda abantu 22 tutonda abantu 22 tugenda nako olwasooka ne tutakola ki ne tukoma ku chorus ne tuddayo nga tetege kyokka ffe nga tetumanyi waje tulaga babalonze temumanyi wache mulaga era temumanyi kye mugenda kola mumanyi mugenda kulwana naye temumanyi mission ki mulina kubeera alert kyekyoka mission ki mugenda okukuba naki je mugenda okukuba na bano kati awo tumaze okufuna ebyokulasa tugenda kati gundi jimu wawengambira nti jimu watu bamwogera ku nnyo naye nga kati emission yali suicide nnyo kati wetutuuka olunaku olwasembayo kati olwasembayo watu batubuulira bamaze okutegeera wali kukola situusa omuntu agambye nti tuwali bibiteredde bulungi atubuulira nti tugenda kuteesa n'abasirikale baabwe aba Fort Portal nti naye tugenda mu kayumba nyumba bagizimba buzimbi naye bwe muwulya amasasi mwe mukole eki mwe mukube nga kiri nti abayo naye balina kubeera eri naffe tubeere eno gamba okuteesa si kintu kyangu nnyo kati so kwali kuteesa naye nga okuteesa kuyinza okuvaamu okukola ki kubanga twali tufiirwa naffe abakulu oyinza obutakkaanya ne muvaamu masasi twabatta kuba ku sport awo twatta abasirikale 36 abobote ne uniform nga mpya ffenna ne twambala uniform mpya za UNRA nga mpya tozijja mu buveera so ekigendulwa wano kyali ki kukuba abasirikale bano bajjako byakulwanyisa oba mwali mwagala kubajjako byakulwanyisa ente zo zaali zikyali ente zaali mweziri era ente zonna twagenda nazo n'embuzi n'emmoloka zonna twazita emmoloka ebyalimu era twabitika tugenda nabyo twagenda nabyo ne 37 ne tugisikka ne tugenda nayo ne katuusa eyo side ya western yasooka okufuna katuusa yasooka okufuna 37 yasooka okufuna 14.5 yali western naye kyogamba nti western tevuga nnyo tewulika nnyo naye nga ki yo gamba lwaki tewulika abantu abaliyo bonna abasinga abaliyo gamba baawulika nnyo baafa
abambaloza teyalina Lutalo lwaliyo bwamanyi ate ye yaggulawo front okugamba okugulawo front zennyini kwajera tufunye katuusa tufunye 37 twafuna ebyokulwanyisa bingi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mu kutambula okwo abantu beesonga okujjukira ennyo waliwo abantu twatuuka bayita Ebugangayizi. Ebugangayizi. Bugangayizi kugamba tetwali abantu bawo tetwali friend nabo. Mu Lutalo lonna abantu benalaba tugamba buli kye twababuuzanga kyonna gamba kyaha. Tubabuuza amazzi gaha. Kino kyaha. Sigala boti waliwo baha. Gamba buli kimu kyonna nga baddamu ekigambo kyaha. Kyagwawo. Kati abo betwafuna nabo ki? Bugangayizi. Kati abo ne tuba yukira enjala yalinga etuluma tulya muwogo. Kati wabawo bayitha we minister kati mu government eno. Muwogo yali amusse. Simanyi naye ndowooza era nsobola omwogera kuba naye lwali Lutalo. Eyo bright lwambiramu. Muwogo yali akabbuluwazi yali mulwadde nnyo. Kati lwokuba kiva onoza oli bana bagenda okugira ebbali n'aleetako naye yali afiiridde ddala by the way. Era twamwetikko oli abaana baafa muwogo oyo. Kabbuliwazi oyo bayatisira ddala abantu. Gamba yagirana mwegenda omutukawo nga ayiwa ebyovu ebyeru muno mukamwa waati era by the way namuyitako ne nga nti otutabaawo nga tumusitula nga nti omutafudde ddala kumbe nga mulamu era kati akyali mulamu. Ebyali tuwamirama. Kati tuyita omwo ne tugenda mpaka we bayitayo Kyaka mu refugee waliyo refugee camp yaliyo. Kati abantu tetwagiyingira twadda wabbali naye kati nze waliwo gwe twagenda naye nze nali era ebyo nzereze okwo mu Lutalo ntodde mu safari yo saamenyeka nali mbeeranga ku advance party okuba nali mukubi wa ntitanka nga nze mbeera mu maaso basooka mu maaso mbeerako onna mpaka kutuuka. Kati nga tugendayo eyo ababeera ku advance party tebafuna buzibu. Banga ate mwe muyinza okufuna obuzibu okusinga advance party era ekyasinze okuba ennungi wagwa osooka okulaba ki ekigenda mu maaso. Nejjukira ono wemabega kimugwako obugende mu maaso buli maaso Lutalo lutandikirawo nga mutandika oba otegedde boolwana nabo benkana batya amaanyi gaabwe gali gatya. Nejjukira ono wemabega batakola ki talina kyategeera ate n'ebirungi biba bituukirira ku ggwe. Ebirungi n'ebyo byonna biba ki byonna boolina advantage yaabyo. Kalaiti okalabe kuba weather yakyuseemu. Kati we twatuuka nga twatuuka Kyaka awo Kyaka baatuwaawo ente abalaba balifiji abo baali balifiji baali bavudde Rwanda. Tugamba twalina abanyana twalina bo nga bangi twali tubeera nabo. Batuwaayo ente naye ente eyo kyenzijukira ennyo era ligamba nabyo ebintu byakujjukira nnyo mu Lutalo. Ente eyo baagirera ne bagisala ku bungi we twaliko tiyalabikako wadde akagumba akamu bwe kati wadde ejjembe byonna byaliibwa. Wadde ejjembe nago mwagalyanga yago gaalibwanga bayira ebyokulya sibyogeddeeko eyo mu nsiko tugenda byogerako mu nsiko eyo anti kati ngenza ato kati ntambudde anti bwenti naye ganga nayogedde ku byokulya. Njagala tugenda kwogerako ku kulya mu nsiko eyo mwakyali kitya kusoomoozebwa okwaliyo kulya waliwo twabeera nga tulya muwogo mu nsiko eno kati onzize emabega mu nsiko eno muwogo nga tugenda netukima muwogo mu nnimiro z'abantu ne tulya kayinja tufumba eddwamu ya kayinja yaffe ne tugabana nga tuli mu Bulemezi yalina kayinja yali mungi nnyo ne muwogo. Kati twagenda ate mu Lukoola eyo twakimanga emmere kiboga eyo ne muyitayo ku kyende eyo ne musalanga eyo ne mugenda
ne mugireeta bana bambaleke eno ne mbaleetera ku mmere kuba tulina amagulu gaffe kimu kyonna nga tukola ki nga tukyesiga nga mugenda bakiyita kigaali kyagendanga ekyo nga n'abasivirani mwebali mugenda bangi ne mugenda ne mugwa mu kusiwa mwogo ne mukuuli katwabeeranga n'abantu abagendanga ne baleba emisiri we giri nga bagenda ne baleba emisiri gatuuka kati bo nga bajja ne bagamba nti tubalekewo omwo nga bo balaba guno guli wano guno guli wano guli wano guli wano guli wano ne bukuula ne bukola ki bijja kati ebyokulya ne mu olukoola lw'engoma lyo yali nnyama yali nnyama nga mulya nnyama nte okutali kyakulya kirala kyonna wabula ennyama yokka era abantu bangi balwala nga bafunanga ddaya ne bafa bangi bulwadde bwatutenye waali kuddukana diarrhea yeyatuuse ennyo obupere nabwo bwali buyitirivu ng'oweekwata notandika okunyiga nonyiga wonna mu bitundu by'ekyama nga obupere nga buyitirivu obupere obwo nabwo bwali buzibu bwali bulwadde buzibu nnyo. So mugenze lwenzo oli mwatu tugenze kyakaawo tuyiseewo tugenze tusaze oluguudo olugenda Mubende mpaka Fort Portal twasalya Kyegeegwa kati twasala Ekyegwega kumbe balinga batutegeddewa Kyenjojo bana basirikale bobote ne tusala ne tuyingira ekibira bakita Ddula ne tutambula mu Ddula omwo Ddula tutambudde kati Ddula obudde ne bukya kyokka nga era tulina okusala ku olwo kati bwe tusala ku bantu nga mwenkananga bameka twali bangi gambye twali battalion bayita 11th battalion battalion wako olwo ate battalion z'ebiseera ebyo zaalinga z'abantu bangi size battalion kati eriguma battalion ng'osaba battalion ngeri mu 100+ kati 100+ ne kubeerako abalwadde bonna abaali abalwadde bonna abaali abalwadde bakazi oyite bonna za situation nga tuzirina ne kubeerako abakazi gamba abasirikale abakazi bonna twagenda nabo grupu ya General Reiso ne kubeerako NRA secretariat yonna bonna bakigongo baani bonna twagenda nabo twagenda bangi nnyo nga mutambula kikozi ku grupu bwe muti nga tutambula tuli mu bungi ddala bwe muyingira ensiko ne tugenda kati bwe twatuuka tuvudde mu Ddula bukedde ne bagamba nti tulina okugenda tukola ki tusale mpaka tusale oluguudo lwaki Fort Portal Kasese kati awo ne tugenda ne tugisala kwanza nali mu palatuni ey'omugenzi Kamomo Reti Kamomo tugenda twali ku kkubo twali tukulemberanga tukola ki twali tublokinze weti soka ne tukwata abakoleya tubakwata baali bazzewo kati olwo nga tugenda tunaatera okusala batandika otukuba ne mundu 014 waggulu awo bayita Kasonga Nnyanja nga batukuba oti nenga ki kwegamba ate nga ki batukubira nga bw'ogiraba oti gwa waliwo biyanja bino Creator Lakes Creator Lakes ebyo nga ogwa mu kinyanja asobola ekikka ekirala wansi wadde nga si kiyanja gamba naye twatambula tuka mpaka Collins katuka Collins ffe patuni yaffe patuni yanje nalimu ne blockinga side yeno nabali abaana ne bablockinga side yeno kati bana abaffe ne bajja ne bakola ki ne bayitawo wakati kati mukuyitawo wakati kumbe waliwo abakoleya abali bakube mundu zino abali bakozesa bakola n'aba UNRA abakube mundu zino 14 ne tubakwata kubanga okay Rwejema yali ayingidde mu command eyo Rwejema twagenda Rwejema yali ayingidde mu nga overall commander wafu kati yali overall commander ku kikosi ekyo kyagenda Lwenzoli nga overall commander tugenda nabo kola ki nayogera nabo tubajjako mundu tubaleka ne bakola ki ne bagenda bakoleya tubajjako mundu zaali mpya nnungi nnyo zino eza koleya ezaabwe ennungi eza eke kati ne tuyingira kati nga tuyingira
ne bagamba decoy nesigala ng'ekoze ki ekoze ambush okuba abajja batugoberera bano balala basobola okugenda kwa twali bangi nga balina okukola ki kati decoy tusigadde tukola ki nesigala emabega wali mpozi gwe wali okulembera anti kati okulembera ate kati bwoba abakulembera ate bwe kuba kusimbula ate mwe musembayo mwe musembayo kulembera ne mubakolera ekkubo ne mujja ne mukuuma bajja banaayita obulungi kati ate mwe mukola ki mulina okusigalawo kati decoy nebanga esigadde yonna kati decoy twasigala emabega ne babaawo okugira ne bajja ne batulumba bazze ne 14 biki kubanga kuolwo kyenzijukira manye waliwo ekintu kyojjukira nga emyaka gyange era nga ntambudde naye nga sinatuuka myaka mirungi naye nga ntambudde nga mmanyidde Lutalo mmanyidde ennwana naye nafunamu okutya nange kwolwo nafunamu okutya jjukira 14 eyo ffe kino ekikoosi kyaffe ekyo twali tetulwanako na 14 naye nga ki twalaba beekubye kutuddeko emikono beekubye kuzeeki tulaba beekubye abawaziri bakubireeyo yabakuba nga bonna nga twali tubamanyi nti 14 yabakuba kati tuba tulya nga 14 zizijezi 2 kubanga kyenzijukira afande Rejema yagamba magala pulufega magala tugende kati atwatiimuka bwetti waze nali ku kkubo nga mbeera ku kkubo olwanti tanka kati batwatiimuka bwetti bagamba nti muddeewo wansi nga kibatuukidde ddala egamba nga tewakyali kyakola magala gamba nti toli kikinduludi kindi kati Rejema n'agdamu naga tugende kati awo kyenzijukira lwakigamba nti nafunamu okweraliikire kati nagenda okulaba Afande Rejema ng'akuba akabonero kano akaba katuliki ng'akuba akabonero bw'ati gamba nafuna okweraliikire nga nti olaba ono manyi kati biseera ebisiga mu Lutalo weesiganga nnyo omuntu omukulu Kamanda era abasinga batambulira ku komanda bw'aba akulaga nti buli kimu kitambula naawe obeera n'omutima kati akantu ako ngeri gye nali wano ku kkubo nga ndaba kiki yali akola action yakola nange nafunamu okweraliikira nga nti era luno jjukira ne 14 tubadde tugirina mu bigambo bakubye brigade bagikubye ne 14 mwenga temulinaayo gundi bamukubye ne mu mukono nekutako nagukwata nadduka nagwe mwali temugirina twali tetugirina tulina 14 kati awo gundi nakola ki ne tutandika bwe tutandika netuzigwanyisiganya bana kati bana abalala bo bagenda balinnya olusozi bagenda tulwanye dikko yawe dikkoyi bana abalala bo bagenda kati awo tulwana 14 ntukola ki tugikuba mwagikuba netukuba yagiriko baali bamuyita pade by the way twasisinkana nga tuli mu government nga era tetunayingira mu government batwajoiningibwa ne mungaye netwagamba nti kumbe kana akaana ekankuba nti tanka wano ki kubanda nakuba tanka fulaga mene nkuba wano ku mutwe bwati teyafa kuba twajoininga oluvannyuma nabo kati netukola ki ezo 14B netukola ki ntizikwata naye nga twafiirwawo abasirikale baffe si bangi kuba twafiirwawo yali benchi yali akuba mashini gani naye ate nga ye teyafa masasa saache ga 14 ago naye bakuba wa 14 ono yakuba yali wansi w'emiti mashini gani yali atali wansi w'emiti bagikuba emiti kati matabi ne gavana gijali kwaki elimu esogga mu mugongo naafa byencha ali munyolo kati awo tufunye 14 tusanyuse banange 14 tuzifunye kati nga tugenda waliwo 14 tetambulira ku motoka etambulira ku moroka ate mwe muli mu kutambulira mu tutambulira ku musiko ne tugenda nazo twasoka ne tuzivuga twazivuga ne tweyagaddawe tufunye 14 biki kati mujukira nga tugenda mu Bulemezi waliwo eyatuwerekera yali twayisibwa force battalion jukira force battalion mwe twali twava ffe n'omugenzi Kamomwoyo kati bali bamita musikala mpenge kati musikala mpenge nga tugenda nga twawukana
n'atugamba mwana yali nengira mwana bagenda okukwata mmwe Kiiza bagenda bakwata bagenda bagati afuna tabu tugenze nga muve bule no mugenda twawukanye batuwerekerako mpaka naga bagenda bakwata kumba atera kugamba ngabe kyekigamba nti mumajje waliwo abantu mu diverse mukola diversion ne mudivertinga bali ne mukola ki ne balowooza ati kati jjukira ate abaali batugobera kati ne bagoberera bali kati oyo bambe musimu afiira balenda musikala mpenge yamanyika nnyo musikala mpenge mwafiira kati tuuka eyo tumaze okukwata 14 oyo Magala proof leti Magala proof agamba nina okusukumira musi message ti 14 nazikutte ulijezi mukuba jukira nayo Magala proof yaitwa na akona 14 by the way company ye mwenali yasoko okukwata 14 years tulina lwejemu kyobola ba ebiseera bisinga gundi eno weze abantu abalwana yasaidiza western oketebawulikika nnyo lwaki tebawulikika bafa abaali ab'amaanyi bonna bakola ki bafa mu lutalo bali bafa obulwadde buno bwa siriimu obwagira kuba muntu omulwanyi yali siriimu yajjanga omuntu yeebuuza siriimu n'essasi kyekisoba ngo ekintu ekyaleeta buzibu by the way kyaleeta obuzibu mu basirikale nnyo okufa siriimu nfe essasi kweyagala kakati awo kyaleeta abasikomanda abo ne bafa nnyo basiriimu yazze omungi naye ye kati bwe tuyingira kati tutuuseeyo tutandise okusumula emmoroka ezo tusumuludde 14 nno tuzisumula ku mmoroka tuzisumula twalina baliwona yali mwatirale baliwona leti baliwona mzeeyi baliwona yali mwatirale Masindi nga manye mundu ezo tusumuludde kyokka kwe zirina okutuula era ebyobuyekera bwetyo ene bwe bibeera kwe zirina okutuula kigundi tugamba zirina okubeera nga zitudde ku kintu naye twasumulako midumu gyokka n'amasasi gonna ne tubyetikka tugenda tulinnya nabyo ku lwenzi oli waggulu nate tetusobola gikozesa egitegeera wetuula gamba eringa base plate yaayo tetukoze eki naye bantu beetikka ne twetikka ne tubikuba byonna waggulu mu lusozi ne bibeera eyo 14 anti naye ebyo ebiseera kugamba ekyaliwo emundu ezo zaali zikyali mpya kati nga bwe zijja mu butono bwe mutwala emu muba mwena kye mukoze mwe waliwo eneme oba omukendezeza ki amaanyi ge tuzitutte ku lwenzi kati ku lwenzi oli tutuuka ku lwenzi oli eyo lwenzi oli eno kiki kyali kibatutteyo ennyo lwenzi oli eno ogambye mwalimu casualty baali omu abakyala bakadogo kiki ekyali ennyo mu kugenda ku lwenzi oli akyali gamba olutalo luno singa telwagazibwa ne lubeera nga lwali wano lwalisobola okulema anti kyegamba nti lwenzi oli abantu abasinga tebagitunulamu nnyo gamba lwenzi oli twagendayo ne sefaali yali yabeerayo yajja n'atwegattako nga tuli mu nsiko eno kati n'abuulira muzeeyi nti nali nkunako enkozeeyo kati twali tugenda ne sefaali twagenda naye nga ye commanding officer waffe sefaali yali commanding officer Rwejema yali deputy commander waki owagonna n'agalienda n'agasigadde eno kati naye nga lweje oli sefaali yali commanding officer nina erinnya limu nsonyiwa okuyingiramu awo lyesiwulirangako buli gwenkyaza wano talyogeranga waliwo yalyogerako erya Kagame intelligence oba omutawaana naye oba mukulwana wano ebiseera ebisinga simuwulira yali mu intelligence ye Kagame era kuba ekiko eyo group twagenda naye era mu kutuuka eyo yabeera mugundi yabeera mu Ekoyi nga bwe twatuuka kati ku lwenzi oli ne bagaba company Dikoyi nsigala nga tukuuma headquarter kuba Dikoyi yali nga buli omu gye yeesiga ye company yali yeesigibwa ennyo Ekoyi neekuuma waliwo olusozi olulala Ikoyi negenda yali yakaweesa Bikoyi yali ya Isima Isideti Isima Sikoyi
Siko yali ya Kawesa. Baina siko yali akaza kuba iko yate yali ya Waswa, Jeno Waswa. Kati Jeno. Bulunga ba Jeno bali bakomandinga company just. So Kagame yali mulungi nnyo. Yali Mbega. Yali ogogo ali gwa Mbega. Kagame kati kyobola bawali n'omuntu ng'omulala era atawulikika nnyo. Mu Lutalo Jim Mwezi. Wali Jim Mwezi nja kutukira ku story waliwo mission gye twakola naye. Naye yali nungi. By the way naye ate simanyi naye tawulikika nnyo mu Lutalo ate era tawulikika nnyo nga ki naye nga okay yali omulwanyi naye nga tulina mission gye twakola naye okay tetwalwana naye nga yali ya suicide. Kangame yali suicide yali yakwewaayo kugamba era yeewaayo ddala era yakolera ddala nnyo mission eyo nga tutuuse nga tumaze okutuuka ku Lwenzori. Anti kati mbadde njala gikujjira eno wansi nga bwe byali katuuka ku Lwenzori ne bagaba companies ezo ne tugenda ne tukola ki ne tutandika okulwana tuva ku lusozi lwaffe tugenda ne tukuba mu motoka ne tudda bwe tutyo n'okukima emmere bumondo obwo mmere bwali bumondi na kasooli. Kati waliwo lumu twali tugenda kukima kasooli era nga nze bwegamba nze nalinga nsigala ku kkubo lwanti tanka yange era nze bwe twali nabo bonna buli bamanyi nti n'erinnya baali balikyusiza bayita Kiiza nti tanka. Kati nga ntukola ki tusigala ku kkubo lumu kasigala ku kkubo lumu tuli awo twali tugeze kukima kasooli tutuuse ku kolansi ne tusala tugeze kukima kasooli ne wabawo yali brigade commander wa Western bali bamuyita erinnya ndyerabidde. Kati twali tuli awo nga tuli emmotoka ekola ki emmoloka ejja tuyitako kati twali ne bannaye tugaa tuzikube tuli awo tweyageza tuzikube gamba nti obudde nga buwungeera bali bannaffe bagenze waliwo enzikiza ekutte gamba tetulaba bulungi kaa tuzikube nga nti tuzikube ne tukuba tukubamu amasasi masasi anti tanka saakuba kubanze makuba mbakubira ddala mu mmotoka yennyini ne ziyitamu ne zigenda bwetuuka eri neyimirira tukola muvaamu omusajja muwanvu alina tooki ng'alina tooki kwali munanipiga era tukuba tooki ati waliwo omukwano gwa matovu n'agamba nti wacha n'akuba kati bw'akuba tugamba nti gwe kubanga ffe twamulaba haiti ye ng'alinga lwejema nti n'enyambala gyali yambadde bulungi ng'alinga lwejema nti gwe okubye lwejema tugenda okukola ki tugenda okufuna obuzibu kubanga waliwo emabega eyo bannaffe abasirikale bannaffe babaali ba milisiya batta Enoka Mondo ne bamuttera mu bintu ng'ebyo yejja ku banne n'agenda ayambadde uniform full ne bamukuba naye era ki nabo ne bakola ki ne bakubwa ne battibwa tugamba nti tusirike twasirika bannaffe abava mu mmere ne bajja ne bayitawo tetwabagamba tulina be twakubye ffe twasirika busirisi baali bagenze wala nga tusigadde ku kkubo tebawulira amasasi batwakubisa amasasi tutya tugenda okukebera ku makya ekitooki kye kyayaka mpaka ku makya nga tewali agenda tusembeddeeyo kati wetuuka tugamba nti tugenda okulaba si yeje okukebera tukyagezeko yali refuna nti kano tizijjeeko bikyenkoye biki byonna tubimujja ng'alina agayirizi gajjudde kati tubola nze nagamba mu Lutalo abantu beesibayirizi naye nwanya Olutalo mpaka kukomawo waffe baseesibye eyirizi yonna ng'alina yirizi anti mbiyita bullet proof baabiyitanga biwummumpu abantu bakiyitanga bwekiti bakiyita ng'okirodinga ku mundu bwoti kyalingako wakweru kuno bomu wekiteka ku mundu giradinga ku mundu n'okikola ki n'ogikuba gamba oteekamu esasi ligyokya bwokya byebino ebifuluma ebyo naye kati zino ziri modern nnyo eri zaali ezedda zaali nga si zeezo
zino ziri modern wano loadinga ogiroadinga wano n'otwala wasitulanga mundu nzito nali nga ngiteeka ku githiri yantisanga nalina githiri githiri emundu z'abasajja amine bazirina ennyo era twazijja nnyo masindi okusinga kati nga tukola ki so nga mulaba omusajja oli omusajja mwakubye mulala twakubye mulaba ne tusanyuka gaa nti twakubye ffe biki bali basajja twate nyota ze yalina tuziwa fandere jema nga tutuuse era yagamba lakini hii kidogo sana kwangu mwenye twatwaite tunazitegeera bulungi tagundi yazo nga nti kidogo kwangu nga tugende pistol tujja twagimujjako kati kyekyamuyimiriza n'ava mu moto kati nedda kati yali tasuubira nti eyinza okubeerayo kati baali bakoze offensive basiiba batukuba amabomu eyo ku lw'enzoye batukusa katuusa 37 batukuba kati nga bamanyi nti tetusobola kuvaayo ate jjukira balowooza tugenze tuyita mbuyisi tugenda Congo kyekyagenda kyabali manyi tuyita mbuyisi tugenda Congo kati ye yalowooza abantu be bano abantu be bamukuba babadde bakoze ensobi anti nga bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe kati n'afiira awo kati yali brigade commander wa Western kati awo netuddayo awo netupanga ne bapanga tugende tukube bayita Lubona farm kati Lubona farm era baleeta amagye ng'amangi ne bagatuuza mu farm Lubona yali ya stock farm kati bagajjuza ne bagateekamu ne bagamba tukole ki kati kole emisana basiiba batusheringa zikatuusa 37 kimota zino zi 120 nga basiiba batukuba ng'enkya bagenda kukola ki bagenda kwambala baleeta uniform empya zibagenda okukoleramu offensive yaabwe bagenda kwambala bakole ki bajje tukole ki tugende gamba bajje batujjeyo mu lusozi kati kumbe naffe eri twasiiba naffe tukoze ki twasiiba no tuli mu kuyimba maye okuyimba okwo kuyina kinene nnyo kikola omusirikale twasiiba tuli mu kuyimba tuli mu kuzina waliwo omuwala wayita Nasaze yali azinanga amuzina malungi nnyo Sergeant Nasaze yali muzinyi mulungi nnyo era nga muyimbi nga lwekema mwagala nnyo kati nga tuli wakati awo tuvuddeyo eri ku lusozi lwaffe gye twali tubeera ffe Dikoyi era twegassiwa mu lusozi lwa Ekoyi ne tuvaawo ne tugenda e Lubona tukutuuka e Lubona ne balonda abantu abanaasookayo mu Lubona munda mu faamu nali kwendi nali nze faamu yali ya Ntena Mbuzi naye nga mujjudde basirikale nga jjuddemu basirikale yonna nga bazze mu bangi bulungi nnyo kati balonda nze Leti Kamomo kuba jjukira yali komanda waffe mulungi nnyo ate mupiganaji omulungi n'Embeewa ne Galiwango ne Kabali mufaamu eyo twasookamu abantu aba bataano okutali Galiwango yali roda wa machine gun ya Kabali Mbeewa yalina genda na RPG Kamomo yali komanda waffe nze nali wanti tank ezange kati nga tulina okutandika olutalo kati tugenda busengenge bwali bwambuzi tukulolinga ne tukira ddala kwandaki zaabwe bweziti kati tukakwandakiza bene tusirika tewaliwo kinaalaga bali nti koze ki wabula wafumintiza nti kola ki betutumye bakoze ki wali tosobola kuddayo bagaye nti batuuse nga wetuli wali tusirise kati tusirise gundi n'akola ki embuzi bano nga bajja kino kibanyikiramu ente ekyo emundu n'ekikonako ono nsikale bagolokera baali mwandaki bagolokoka kabalagobulanga ngombe twali tugenda kutandika okukola kyokubalako omwana gwe twalina tiyali mutiitiizi twali tutandikirawo ffe jukira twaliyo bataano munda mu faamu omwo kirega ngombe nagamba twali tuli kumpi tetwali nde twesudde mabanga tuli kumpi tusirikira wetu
bali ne bajja tugenda kola abazze bakoze ki basembedde banatera ddala tutuukira butandise n'okugamba batandise batulabye nabo ndikola kino tutandika mbewa yatandika NRA wabula yagikuba mubire yagenda ate mu nsozi zaffe gye twabeera lutalo bwetyo lubeera kyagenda eri mu nsozi ne lutandika tukubye jjukira baali balina gundi awo baalinawo katuusa balinawo 37 balinawo zi 12 zaali nyingi kuba twajanyawo 12 3 kuolwo olunaku 12 kyajinganika 37 ne katuusa naye nga kibono wakatuusa yali abigasse 37 ne katuusa ayagala biddusa emmotoka nekubibwa ntitanga nesigalawo ng'edigida budigizi eti esigala edigida olinga nga twabatta kuba ku sport awo twatta abasirikale 36 abobote ne uniform nga mpya fena ne twambala uniform mpya za UNRA nga mpya tozijja mu buveera. So ekigendera wano kyali ki kukuba abasirikale bano bajjako byakulwanyisa oba mwali mwagala kubajjako byakulwanyisa ente zo zaali zikyali ente zaali mweziri era ente zonna twagenda nazo n'embuzi n'emmoloka zonna twazita emmoloka ebyalimu era twabitika tugenda nabyo twagenda nabyo ne 37 ne tugisikka ne tugenda nayo ne katuusa eyo side ya western yasooka okufuna katuusa yasooka okufuna 37 yasooka okufuna 14.5 yali western naye kyogamba nti western tevuga nnyo tewulika nnyo naye nga ki yo gamba lwaki tewulika abantu abaliyo bonna abasinga abaliyo gamba abawulika nnyo baafa abambalooza teyalina lutalo lwaliyo bwamaanyi ate ye yaggulawo front okugamba okugulawo front zennyini kwajera twafuna tufunye katuusa tufunye 37 twafuna ebyokulwanyisa bingi n'okuwamba ekitundu kati awo nga tuli eyo kyegamba kati nja kutukira kati nga tumaliriza ebyo kufuna gundi contact yaki contact ye foot patrol esazeewo tukole ki twegatte nayo baali bamuyita yali Major Okwera yali commanding officer yali 34 battalion eya UNRA ya government bali bamuyita Lieutenant Colonel Okwera nasazeewo nti kole ki twegatte waliwo abali bakola negotiation kakati ne tulondebwa abantu 22 Rejema yali kwali mwezi yali kwali olumala noyo kamomo gugamba kamomo ye buli mission ati talina mission gye yagendako n'andekanga mabega kamomo nga talina yali talina mission gye yagenda n'andeka mabega sali escort we nalinga ki ngandi mulwanyi buli mission nanga nnogenda ne twali mbulemezi ne twali bo yonnanga ki mission nanga nnogenda kati noyo kamomo kati yogo bagambanga londa abasirikale betukola ki betugenda nabo tebatulonda abantu 22 tutonda abantu 22 tugenda nako olwasooka ne tutakola ki ne tukoma ku chorus ne tuddayo nga tetugenda kyokka ffe nga tetumanyi waje tulaga babalonze temumanyi wache mulaga era temumanyi kye mugenda kola mumanyi mugenda kulwana naye temumanyi mission ki olina kubeera alert kyekyoka te mission ki mugenda okukuba naki ye mugenda okukuba na bano kati awo tumaze okufuna ebyokulasa tugenda kati gundi jimu wawengambira nti jimu watu bamwogerako nnyo naye nga kati emission yali suicide nnyo kati wetutuuka olunaku olwasembayo kati abasembayo watu batubuulira bamaze okutegeera wali kukola situusa omuntu agambye nti twali bibiteredde bulungi atubuulira nti tugenda kuteesa n'abasirikale baabo aba Fort Portland nti naye tugenda mu kayumba nyumba bagizimba buzimbi naye bwe muwulya amasasi mwe mukole eki mwe mukube
nga kiri nti abayo naye balina kubeera eri naffe tubeera eno gamba okuteesa si kintu kyangu nnyo. Kati so kwali kuteesa naye nga okuteesa kuyinza okuvaamu okukola ki kuba twali tufiirwa naffe abakulu kuyinza obutakkaanya ne muvaamu masasi. Kati we tutuuka ne tumaliriza ne bagenda ne bateesa batuli awo bawegambira nti mwali mugenzeewa Fort Potro. Ewoli omusirikale. Fort Potro naye twali eno manyi Fort Potro wagimanyi yavirika naye waggulu gye twali nga tumaze okusalika waggulu eyo tugenda okumaliriza ku kimakya obudde bukedde awo nga omusajja avaayo genda kuba musajja ga NRA UPM nga tukkirawa tukkira Fort Potro mu ttawuni olwo. Kukwata Fort Potro twali lutalo lwa mmundu Fort Potro town. Twakkira bukkirize gama twakkira naki n'afande Jimu Muwezi. Jimu Muwezi. So your mission. Yali mu negotiator. Yali yakufana kuona kubanga oli ayinza baba trick nze ngayagala baku. Kati guyagala baku atakwajjukira bali balina ebyama bingi buli kimu bakimanyi. Kati awo tukoze eki tuse Fort Potro. Ffe tusigadde Fort Potro mu town basukubye Morocco okukima bannaffe abasigadde mu nsozi zitandise okuyingira tuyingire Fort Potro tukoze eki tugimaliriza Fort Potro kukimaliriza wetu mu mirembe awo tukoze eki awo ojjukira awo tuba tukoze leo mpozi go wali ku gaadi nti mpozi naawe wali ku 22 nali ku 22 yabakwata Fort Potro ffe twasookera ddala Fort Potro 22 nga bakomanda yali Rwejema Jimu Muwezi afande Jimu Muwezi ne oyo Leti Kamomo bali bakomanda kati abasigadde twali basirikale abalwanyi abasirikale abasobola kugamba nabo kugamba bakama bafawo twabeeranga nabo naye nga mubeera mutambula naye nga naye atambula n'omuntu gwe yeesiga yatambula tesikutama nti okutambulanga ku mission niwe mutambula amatu otamba muntu atambula muntu nga amanyi ki ajja kubeerawo ntambula bwe tetambula twatuuka awo obutumala Fort Potro tugiyingidde tuli awo bugundi oyo okwera asaze okugenda ku negotiating nani negundi nga bazilio nga akutegula ojjuka gwali mwezi gwa kutaano nga bagenda kukwata Lutalo ebiseera bazilio gwali gwa kutaano kati bagenda ku negotiating kati okwera n'agenda tugenda okulya driver ina ku moment gundi kwera ba segundi ya mutta ono ageta yamubire kaluma awo namutta nga yali agenda kutekwera bazilio ganti namaze okutegeragana nani ne Museveni twafe eri twali tumazenga ki kati ataawo bazilio bwakwata manya gundi bazilio bwakwata okutitokera akole kyamala okuyingira kati ate Lutalo ne luddamu ate buto lwaddamu Lutalo ngeri gye lwaddamu lwagira kati bano twali tugenda okwegatta nabo abe Fort Potro ne badde mu balakisi yaabwe naffe tudda ku ssomero limu awe Fort Potro tubeera nga tuli ffekka kati balina banga kiba kyali mu bya gavumenti byabwe kati naffe ati tukoze eki tuzze mu byaffe ffekka kati mpaka ndikola ki nobeerawo kibayita peace talks awo ezabeerawo nkyazijjukira bulungi bawaliwo oli peace talks kati peace talks nga bwe ziri kati awo peace talks fezina twafunamu advantage ekyatuyamba ntukola ki oba twagira jjukira eno bulemeezi twaleka baali tebalina mamotoka tebalina biki kati eri tukutte Fort Potro tufunye emmoloka nyingi nnyo okuva mu agriculture kyamu kimugundi bugonde bintu bya gavumenti ezaaliyo ne tuvuga emmoloka ezo netujja era n'oyo Kamomo ne tujja ne tuzireeta mpaka Ngoma tewasanga Ngoma mu town afande Sala bali nga tuyita mu makubo anti tojjukira waliwo pistoko era twayita ekiboga awo nga ki nga abagundi bwe bali abasirika ba UNRA Kamomo nga bamumanyi kuba bali bonna mu UNRA ne banyumyako bulungi biki waliwo n'omulayi yatolose waffe bali omuyita Kiboga ne tumusanga naye yayingira ate bali gyabali nabo teyaliko mu nsiko ne tujja ne tuleeta kati awo mu kuleeta okwo ate ne tubajjako bakazolita abalala
balina bakazolite tubajjako mu mamotoka twalete moloka ne tuzireka kati tusigazaako moloka 2 ne twali mu bakazolite naffe ne tugenderako abaleki abalwanyi ne tuddayo kuba pistoks essaawa zaggwako nga tetunnatuuka ate era Fort Portal zaggwako ffe nga tetunnatuuka naye ne tugenda ne tutuuka ne batwala ku lusozi ne babeereyo bakazolite abo bayirayo muli gundi ono Brigade ya Mugerwa bwe twakimeeno Brigade ya Mugerwa Mugerwa bayirayo Mugerwa yali Kadogo nga ffe twali Kadogo ffenna naye yali mukulu kati awo twakimeeno kati awo ne tuvaayo pistoks zavaamu ebirungi pistoks zavaamu ebirungi ku saidi yaffe mwakola naye ez'okuteesaganya kwalemagana kati pistoks ezasooka ne tugenda nawe Fort Portal tubagamba mwatwegattako dda ate kati mukyusa bateekawo emundu ekwaki ne twegatta kati olwo obutuufu nabo nawe Fort Portal era ne battalion ne tubanga ki mu section nga ffenna tuli kyekimu ne tugenda Kasese nabo ne tukola ki ne kibeera kyekimu ne tubanga twegasse bwetyo kati awo era ne zigaana kati tugenda ne tulumba Mbalala barracks y'Embalala kati Mbalala barracks y'Embalala waaliwo entegeeragana sijja gamba nti yaliwo naye eiggulo limu ne baleeta ne bayita abanyanya twayita abanyanya amagye agali agatoko gatoko tumanyi gali geyunze ku gundi geyunze gavumenti abanyanya baali Bannayuganda baali Bannayuganda batoko baali batoko banyi baali batizini kano gadisa ntoko kati baali bakoze eki bamaze okugwegatta gavumenti kakati wegatta gavumenti babajja kuno batwala Embalala mu barracks ne babateeka ekamukuzi simu babateeka kamukuzi kakati jukira flight tulina leke yaffe twafunye ddala information yaffe kiki ekiriwo natuuka Embalala mujja kukola ki mujja kugira bugireti nga mugenda kati tugenda Embalala okulumba kati twagenda Embalala okulumba tetwagenda na masasi twagenda ne moloka tuzireka ebuzibwera ziri mailo 12 okutuuka Embalala tutambulaawo kati amasasi gonna twagaleka ku moloka ejo twazireka kati tugenda n'obusasi obwaliwo mu magazini twabitanga sina makosa bulimu amasasi 20 bwe twagenda nabo tumanyi nti erijja kubeera walkover ngeno we tubadde tukola Fort Portal Kasese kumbe nga si kyekya kati ne tutuuka Embalala ne twajingira ssaawa 4 ez'emisana ne tutandika tukuba barracks ne tugikola kye tugiwamba kumbe ekyava eri mu town bali baleese eggulo limu nga twalwana ne bitulemwa ndoza Lutalo kale ndoza mu nsiko olwasinga okufiira kw'abasirikale abangi olw'Embalala wafiira ddala abasirikale nga bangi ddala nnyo olw'Embalala wafiira abasirikale bangi nnyo okwatakinga barracks y'Embalala kati ne tutuuka twabala bubi twalabe naye ng'ekyatukubisa era waliwo ensonga mati waliwo Lutalo lutakubisa bantu kati nga tulanga na America yabagikuba Somalia naye tebagikuba kiri naye yali yabulwa teyagenda wadde ttondo ly'otuzi wadde kyemanyi genda kukola laidi ekole ki eveeye ne kumbe bagenda kusulayo tebalina ttondo kyatuzi balina kaki Lutalo ne lubeera kati gama gaera kyobola na entalo ebiseera ebisinga bw'oba teweetegese bakuba ekintu kyenagaana okumbadde mu ntalo zino naye nga kinze bye nasoma kugamba mbisomye mu magye nentegera mistake zivaawa kati nange kati kugamba lwaki nkubulya mistake yatukubye Embalala tetwagenda na masasi twagenda kwamula tumenye amula yatulema yalimu amasasi ng'etulemye mpaka bwe twavaawo ate n'ekintu ekyatuyamba ennyo yali nkuba oba yavaawo omusana gwali gwakamunye naye kuba nejja netonya nyingi nnyo kuba twali abatugoba nga batambula naffe bagoba tukola ki tugenda bugenzi bw'ettimbalala naye amula ebalimenti amula yatulema okumenya kufulumuzi kuba masasi obudde badda amula zibeeranga nzibu bagisibisa balaga kisibisa kufulu buno
bane ngeri bagisibanga ya mulembe ate bere ina abalinzi munda mwennyini gamba oyimuli jiwa obudde ukikola ki nituvaayo kubanga ombalala twatibwawo bakina leete amigo kasule benzijukira bangi naye nga mbalawo baine batta 110 abafiira wali ate bonna twabalekawo twali okujjako abafiira mu kkubo nga basobodde okuva kuba baatugoba bugobi okuvaawo abadduka n'ebisago ne bafiira mu kkubo timbala nitugimaze netuddayo emabega ngetulemye kati ate ekirala era kwegamba waliwo n'enkaayana ezaaliwo mu bakama baffe Kyanda ne Sefaali jjukira kati ffe 11 Kyanda yayisiwa 9 11 yali eyagamba twali tumaze okufuna uniform nga twambadde tuli basirikale 9 yakajja ekyali muki mu buketekete bwayo kwegamba ogamba nti 11 si yebegenda ekubira ddala 9 si yebekuba kubanga ki yo terina ngoye bikigamba mu ntalo ezo mwe twafunyanga okwamala tugenda okufuna kugamba ffe tetwalina supplier yalina yali atusupplyinga government yali atusupplyinga naffe government yali atusupplyinga uniform we batusupplyinga emmere batusupplyinga amasasi batusupplyinga emmundu batusupplyinga wala twagenda okufuna emmundu okuva ebweru twazifuna leeti nnyo nga Tanzania zishigaani ezo by the way nga tugenda kuwamba almost nga tugenda kuwamba kati tubeera mu balala batukuba ne batuzza emabega tudde emabega jjukira twagenda okukuba mbala ne banaffe aba ne balumba ki ne balumba ne bakuba masindi ne bakuba mubende gamba zaali pistoks nga ziggwa anti nga bakumukola deadline enaku bweziti bwe babimuganya okutuuka ku ntegeraganya nga tukuba kati bo bano ne bakuba mubende bo ne babeera successful ffe mbala netukola ki netulemwa kati awo ne bagira ne batandika okukola ki kati awo ne tuddamu ate bo ne balumba Masaka brigade ya Sale ya Jeno Sale nerumba Masaka ffe nga tusikyali eri ku mbalala yaffe kati mbala ne tuddayo mpola tugenda kumpi n'ekisaawe tuli kumpi n'ekisaawe ky'embala kyenya kishalala tubeera waggulu awo basuka kuzayo kampani emu yali yamagara proof tubeera kisanya kishalala ne tufuna information twalemoka ezijja waliwo ennyonyi ejja balina abasirikale baleeta okukuuma ekisaawe balina ebintu baleeta lwajja moloka zaali zijja ne tuzikuba tuzitwala era ennyonyi teyajjayo ekisaawe ky'ennyonyi ekyo tukitegamu landi mine twalina Bwende yali ateganga landi mine leeti Bwende bali batega landi kitegamu landi mine gamba ennyonyi bajja ekirijjako okoleki kisobole okugira kuba bakyali kisaawe ky'ennyonyi nga kisobola obba supplyinga kati ne tubeera awo ne tutandika tudda mu mbalala second kati tutuuse awo kati nze ebyo biseera nali ndi section commander abakomandinga abantu 11 kati ne tugenda nga kati mbalala ne batuteeka kukola ekkubo eriva ebuzibwera eriva Ibanda kati banteeka awa nembeera ka section yange eri wa Reverend by the Reverend yo mwerabiddemu erinnya nga wembeera wendi ngono bano balese eno ku lusozi waggulu banabala kati omanyi kati twali tukolera ngeri gye twakolangamu tugatya tulaba road block y'abalingi ate road block y'abali abayoenerenga tugirengera ku mailo nya embalala kalingana nge ndi wano wa Reverend tubalengere mo kazijja ne ziyimira gama ngolengere mo embalala yo olengera wala ne ziyimira kakane tukoleze kama ne twetesa ne bane tuje tugende okukola nsi etulabe olira twetesa tugende okukola nsi wetwagendayo tugenda kumacha tukuba kuba sasa papa road block negenda block ne bagenda olubagenda beyongera baddayo mu barracks kurume ninga mukama wange yali mumulete magala ganti afande sawa watu bali watu etange merugo ati aluka mumere tuganda netumu ganti afuta tusida kukola nsi wetuli tie tuse kukola nsi nti ne bajja ne baleta paratuli kati ntuwera paratuli ne tuwera ki
tubeera paratuni bantu nga 40 tubeera nga tuli kukola nso kati awo netandika okugira kati awo nga waliwo luti nga yo gyebali mu luti nga bakyaliyo kati walimu misana lumu ne bajja ne tupanga bale ne kampani endala nga nazo nga zitandise okujja zivuddeyo eri ne tusala amazzi aga Lwizi ogwo ne tugenda mpaka mu luti tubasanga batunda amafuta ne tubakuba ne bagenda ne tukola engeri ne tukola ambush mu luti awo ne bajja bakole ki ne bakola lwennyini bajjirawo ne tubakuba ne tubazza emabega kati enkeera ne bajja polo batuseringa n'emmota nnyo naye nga tukoze eki batuseringa bomu ziri zaali mpitirivu nnyo ne tuva ngere nga maye kati batuseringa nga bomu okumanye okuseringa nga oli mu lutalo osaba Katonda fuzaali bajje tukole ki tulwane kuba bomu egwa wadde egudde wadde kwe kusuula bomu zino bakutukwesa bakisanga mmota nakuba nakwatigatinga wakati nga tulinga wali tekanga wali kusitesiko yawe ziri nakuba wana bakubano kikate kola ki temubalaba tebajja katwali yawe ne bajja ne tubakuba tubatwala kati tugenda mpaka tukola ki tukwata bridge eyegenda ekabale eyokulwize tukwata bridge ne tulaga okuyingira mpola kati awo nga bali ngaawo bali ku military nga we basibye amakanda ku military embalala kati ku military awo era ne batutuma abantu twali 11 tugende tukole ki tubatawanye kati tugenda twagenda kukola sniping wali kumacha ne tudduka kati ngo kuba nga kiva mu barracks kirala nnyo masaati 7 gayiike kati awo nawo ne baddukawo tuli wano ku bridge bano abavayo lego kanti awali twakyali musika enomu ne tugendayo nga tewali n'omu tujayo ma uniform gaabwe biki ne bumundu bulaba babuleseewo kati awo tudda mu mbalala mpola kati mbala mpola kati ne tukyuka kati fene batusa kampani yaffe nedda kusaidia ekyamugulanya eri kati nezijja neno ecoin edda wano bweti kama ne bagenda nga batukyusa ne tukola ki netugenda nga netugyetola barracks embala mpola abantu ne badda bihalwe batukyusa badde bihalwe eno bayitayo katale kawakola n'oli ako kabulangire kati ecoin ebanga ekuma bihalwe ne kabulangire kati batukyusa batuza ecoin wajuza kubolia ebihalwe eridde Masaka kati nze olwo by the way maombala we nafunira ranka ya sergeant nga lumfuse partner sergeant nga mfuse partner sergeant kuba abantu abasinga bafuna n'ennyota awo banja bafuna ennyota basuba manya gajjabuzi high command esazewo bweki basiga abantu twali kati high command yonna okusinga yonna yali eri kati eno wasigale fighting force tikira gambe twajja ne tukimanyi abalwadde abalala baali basigazza nabo ne tukola tubatwala high command yonna eri kati awo we nafuya sergeant embalala ne nfuuka partner sergeant kati awo tuke ebihalwe ne bandiployinga ne bangenda nze kabulangire gye banteeka kiri eyo kati kabulangire waliwo lusozi eno side nsozi eno nsozi kati waliwo wakati awe ne banteeka awo kati bano basigale ebyalo kakati lwaki bakola bati twali tu blocking abantu baleme kwegatta n'ab'e Masaka babo begatta amaanyi geeyongera kati ne Masaka nayo ngaekoze eki nayo nga ki bagyetoolodde bagibasalawunize terikola ki teri kujja kwegatta eno waffe nayo twalikola ki ne tubeera awo kuba Masaka awo bakino okita we baava Masaka kati ne tubeera awo etandika okukuba nga tugenda twadvancinga mpolampola wetuwasalako mba tukaki tutuuka okumpi ne tusima ndaaki tugamba kati mubeere ekyo bagezaako okujja okwabuluza ne batikka amamotoka biki balakisiyo netisse teje epasuwa ebyalo ekole kyegende yegatere Masaka nekubibwa ne baddayo ne bajja eno sayidi eno gye naliko eyakabulangire ne tubakuba
ne baddayo gabali bagezako amakogo ne basobola okukola ki okuyita tubakuba ne baddayo kati ne bakola ki katandika oku negotiation bajja tegeeragane biki tegeeragane kumbe kati nga bali balina communication nga bali Masaka bakoze ki bakkiriza juga Masaka nga Masaka basobola okukkiriza ne beegatta ku ki beegatta ku magye gaffe kati Mbalala ye yali ekyagaanyi ng'ekyagaanyi kati mpaka Masaka bafunye ebyokulwanyisa ebirala baleese batadde 37 okumpi awo biki kati tugenda okulaba nti mujje mukole ki mujje ebyo byokulwanyisa Mbalala awo bawe nawulira Mbalala Masaka we mwabazingako nga tebalina we bafulumira nga n'ekyokulya tebasobola kifuna yeyo Mbalala ne Masaka nawulirako emboozi emu nti balabika baatuuka n'okwerya Mbalala ne Masaka kati naye nze nali Mbalala nze nali Mbalala naffe twabazingako bwe tutyo exactly nga twali kyebakola ki tebalina kyakulya emboozi nassaazi yaginyumiza era tebalina kyakulya tebalina kiwaba nassaazi lwa immunity twali mu 11 tebalina kyakulya tebalina ki Mbalala awo kati awo ne bakola ki ne beegatta naffe tukwata ebigundi ebyokulwanyisa kwanza tubivuga tubisombamu ne tuteeka Mbalala secondary Mbalala secondary kuba twabijja mu Barracks tugatwagala tubeere mu Barracks tubeere mu Mbalala secondary kati awo ne tulinnya Moroka okujja okuwamba Kampala okuva eyo kasita twamala okutwala ebyo ebintu jjukira wano Masaka ne bamaliriza Masaka ye basooka ne bakkiriziganya ne gavumenti kati naffe tukola ki ne tujja kuba ffe twalinnya Moroka okuva Mbalala twalinnya gatulera aga coffee marketing board biki ne tujja mpaka Mpigi tutuuka Mpigi awo ne tuva ku Moroka kati bannaffe baali gye bali mu maaso tuva ku Moroka ntandika okujja mpola kati ffe okutandika okulwana mu kuwamba Kampala 11 battalion twatuuka Ebusega nga 7 emaze okukwatawo nga Busega ekutte saidi Natete kati ffe tubuuka ekitoogo ekyo ne tuyita mu kitoogo mpaka Lubya kuba Lubya omanyi tujja Lubya 11 bwe tujja Lubya ne tusanga nga 19 evuddewo ekutegenze Kakiri kutegenze saidi ze Kakiri kuba kwata nga tukutte wano ne tujja olwolini command yani ndi command ya 11th battalion ya Sefari yali commander yali battalion commander kati bwe tujja ne tutuuka Lubya Kasubi bwe twatandikira okulwana Kasubi ne tuwanamu akatono ne badduka Makerere nawo lwali lw'amaanyi nnyo Makerere twalwana naye bwe twalwana ennyo yali ki yali gundi yali Wandegeya Wandegeya wali banaddeyo 14 jugera bava ku nnyumba ezo za National Housing ezo nga tukkira ezo kati awo kavugira ddala wali wazibu so emundu eyo webeera tewaba wangu 14 wali wazibu 14 yali by the way emundu yasinga ennyo tukose nnyo mu lutalo gamba yalinga gye baali beesiga ennyo nabo anti-aircraft naye nga ki ugikozesa wano kwali ugikozesa wano gamba yo ekuba ennyonyi mu bbanga ezirentudde kati awo netuuka awo mpaka ne tujja kati bwe tujja awantu awaleetamu obuzibu ate wano kaba ne tujja 11 ne tujja kati ne tujja gundi first battalion yali ezze wano ku Radio Uganda wano bane gundi ne bagikuba ne baleeta 11 battalion ne tujja kati fe 11 battalion jukira bana abeeno baali bejjeemu omukono ffe tetwejjaamu mukono 11 tujjaamu tulaba bajjeemu omukono tutandika ki naye nga kyayamba twakubagana mukono naye nga tetwitta ate ekyayamba ne twetegeera mangu banzijukira ekyo ekizimbe ekyo kyamasasi birabirwamu ebyo gaali mingi nnyo esitawo eyo nga twakkira mpaka wali ku kikubo kiri era we twasula wennyini awo wansi awo mu kkube netwasula kimwe twasula kuolwo kola oddeewo wamba wano 25 abantu akwatawo 25
Mwaka 2005 awo Museveni n'alangirira. Yalangira nga 2006 nga 2005 lwaki okulangira twali tugeze tuli namugongo wano tewaliwo bangi wano waliwo resistance yali y'amaanyi nnyo radio Uganda eteekwa okuba nga yali yankizo nnyo resistance yali gambe wano bakuba EPC yaffe bagikuba EPC wano ku radio Uganda era yaliwo eri yaliwawo wano bagikuba n'amagye agali wano agayonere gaali mangi anti ogamba first battalion yajja ne bagikuba kati 11 ne tujja ne bagamba ki 11 mujukira ebiseera titwalina communication yali yakutambula duka okuteka pichi nadduka oba mmoroka nadduka nagamba bali nti bana ekiri eri kibi ne tujja wano wano Lutalo lwali lw'amaanyi ddala ku radio Uganda wano waliwo abasirikale baali banyi kuba jjukira ebiseera ebyo kugamba manyi kati lwako kati ebintu byakyuka ebiseera ebyo ng'omuntu ukwata gavumenti akwata radio Uganda nkasakwata radio Uganda nga kiwedde ekitaliiwo kati nga weerangirira naye kitaliiwo kati kale ebintu bimu kyonna kyakyuka naye nga kyekimu n'ebyokulasa bitwalisa ebiseera ebyo ebyokulasa bitwalisa singa bitwali twanyisa kati ebiriwo kati kyandibadde kirala nnyo so muwamba mu 1986 naawe wali wano mu Kampala wano wennyini ate wano ku kizimbe wali twakkira weti mpaka wali wansi we twasula nga tukutte ekkubo eryo lyonna mpaka saidi eri kumpi kutuuka eri nga ku mulago wetwasula paka enkeera netugenda namugongo kumukundi ku kereziya ku nnyini era tubeerawo tuvaawo netugenda ekibuga ate mukifuluma tukifuluma tugenda ate Lutalo ate bwokwata ekibuga oba okutte tuwamba wano nga oli myaka emeka tuwamba wano okuwamba wano olina emyaka kuwamba wano alina emyaka nali mpezeza emyaka 18 emboozi eno ey'engulu njagala tugikwateko olunaku olulala ey'engulu eyo njagala tugikwateko olunaku olulala wano mu kuwamba wano pulezidenti mwamusisinkanako nga mumaze okuwamba nga temunaba kwolekera ngulu yalinga atulambula buli omwe tubeera bantu yalinga atulambula yalinga atulambula ne bwetwali nga tukyali efo gamba nga tugenze eyo gundi embalala eyo gundi yajja tuli eyo Kasese saidi ze Kasese yajjayoko Kasese naye nga okusinga eno gye twabeera naye nnyo mu Luweero kuba Luweero nga mmanyi nti asula wali nga nange mmanyi nti awo wasula era ng'avaayoko n'abeera yali teyeebaka kiro abeera aba asoma bitabo bye era nga mulingize ne mulaba ng'ali mu bitabo byasoma so tujja kuba nga tutuuka sayidi eri tulabe naye gwe kiki ekyo kyoyinza okugamba nti siyinza kwerabira mu Lutalo wano wonna okutuuka okuwamba Kampala kyekyo kyoyinza okwogerako n'ogamba nti wano kwali kusomoozebwa kwennyini tekisobola kunva mu mutwe kati ng'ekino kino kigambyeko kye baali batwetoolodde nga bagamba nti wegambe nti helikopita nga zisuula abalozi nze kamunnammwe kanoonya kuba yali avuddemu ffe ng'agenze yeegasse nabo ekyo gamba kyankanganye gamba buli omu yeebuuza gy'alaga nga tategeerayo okuggyako mpozi n'ekirala era waliwo gamba bangamba n'amateeka tegali mangu amateeka ge mwalina amateeka ne bempulira abafuna embuzi yaabwe simanya ndiga ne battibwa anti nedda kati kyova olaba lwaki nze gamba senga okinyonyoleza nnyo goli munnamawulire
n'olaba abantu abaali mu nsiko tojja basanga nga bali involved nnyo ba mu byakubba buli nti ali mu yakoze robale zino yakoze bino bwe senga okinoonyereza nnyo kwegamba tulina empisa ezatuteekebwamu zaali nga zeezo nkubanga ki kuba kyali nti kyokola kyonna ekibi kufa ekintu ekyali kikussa sport era bakutwala ku firing squad olepinza omukazi obeera ki kufa obbye emaali ya civilian kubeera kufa olidde mbanna olukwe kufa nga mala okuwulya mbanna olukwe bino ebya n'odduka waliwo olwo yatuddukako eyo nga tuli mu lukoola atudduseeko yali ayagenda era basukuma banne gende mukube mujjukine bamukuba yamukuba gwenzikira yomuyita kikubali yamukuba naye nga kiri awo kyali kibulawuni nkyerabidde erinnya gamba byali bwe bityo nga tosobola kuddukayo kugamba kyolutalo olw'obuyekera bw'oba oluyingidde oba oluyingidde teri kuddayo. Ejje lino oliwummula bulungi? Ejje lino naliwummula mwaka gwa 2021 officially 2021 omula officially nze ntambulidde ddala wano nawali siga saakoma nti oba luli olwakoma ne mmala naye nasigala nga nkola ki nga nkyaweereza eggwanga waawo kino okutuuka ate ku ddaala lya meeja lyo lituuseeko ddi? Meeja kale meeja najambala kubanga we baawambira wali sergeant kati awo nembala sergeant nembeera officer provisional JO2 nga baali bagita second lieutenant nga bagaba ennyota mu 88 nembeera second lieutenant mulubiri wali mulubiri by then parade eyo nagiriko mulubiri parade ya gamboots nkyagijjukira wagiriko parade gamboots eyo awo wafunawo anti nembeera the second lieutenant nenfuna lieutenant mu 9 yo lieutenant yo nagirwako kuba lyafuuka n'erinnya lyange kuba neyo gye nabeera wafu bamanyi lieutenant lyafuuka linnya waliwo wendi kati ngende essera gye nali nsooka okujja bonye oliteobali lieutenant yoyo kati nenfuna captain mwaka gwa 2010 nenfuna captain 2016 nenfuna major 2021 n'owummula kale ebirala tunabyongerako kyolekera bannayuganda batulaba kyendekera bannayuganda kyembagamba nti nsuubiza onaatwongera mboozi ki emboozi gyengenda obbongera nja bbongera eya wano tukutte Kampala tutandise obufuzi tutambudde tutya entalo zetulwanye ezolakwena baani ba ADF West Bank Nairo West Bank ezo zonna ziri awo Congo Sudani tulwana tuli wakati nesa ne Galanga zonna ezo ziri basibule kale bannange mbasiibulirawo naye nga kyembagamba kyengamba abampuliriza ekintu ekiyitwa Lutalo abantu balaba kitwala nti kyangu naye ate ekintu ekizibu ennyo kubanga ate olutalo ate pati kyolutalo omanyi olutalo luno olusinga omanyi olutalo lusinga kukosa baani lusobola kukosa bakyala na baana kubafe abasajja olutalo lutuuka obeerako wawe osobola okuddukira kubanga ekyo kyeggambe nga tuye kati kamu abawala baafuna obuzibu abawala baali basoma baafuna obuzibu abasomesa abakazi ne baki ne bafuna nnyo obuzibu kubanga naye ate ekintu kikineewuza nnyo okubanga baaleepinganga abantu nga tutunula wali kale ekyekyo abantu ne bayingira ne batandika okukwata abantu ate nga ne muntu wali agimanyi buli omu agira ne bwegwa ku ttaka bufa oyagala kudduka odduka embiri oli wali okankana n'okankana najja kati okola ki naye
kati kale ndi mu bya busuubuzi bwe ntyo subula byange mpola mpola. Kale basiibule kale wane tunaddamu ne tuwuliziganya ekiseera kyonna. Atuba omulungi tujja kubanga Meja tumweyongeza owulidde entalo twagala okwongera okumanya olwala kweno abamu balowooza byali bya muzanyo nti engeri gye yalimu ebintu ebyo ebyokwerogoza abamu balowooza nti tebyali siriyasi naate abaaliyo bagamba nti lwali lutalo lwa ddala era Meja go n'atubuulira kubanga nze nali mmanyi nti Nakwena yali wa muzanyo koni gwe mpulidde ennyo naye kale atuba omulungi Meja tujja mweyongeza tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweramu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.